Kibuvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kaatandika ku nteekateeka z'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lwe yaliyo Helen Nakimuli okufa. N'ekibiina ki NUP nakyo sabbiiti ewedde kyategeeza nga bwe kitandise okugaba empapula zaabo abeegwanyiza okubakwatira bendera ku kifo kino. Kati olwaleero abajjayo empapula ku kitebe kyabwe lwe batandise okuzizzaayo. Mu beesowoddeyo kuliko Irene Nampala ng'ono muganda w'omugenzi Helen Nakimuli ng'atubuulidde lwaki asazeewo okwesowolayo okulaba ng'atuukiriza ebyo muganda we bye yalina okutuukiriza. Bingi bye yali atandiseeko, bingi bye yakolako ne bikoma mu kkubo era ebingi abadde n'enteekateeka ebimaliriza mu kisanja kino kye yafuna naye kyatasobodde kumalirizaako. Mu balala kuliko Brenda Nalusembo omutunzi w'amanda mu disitulikiti eno ng'ekimwalirizza okuvaayo gy'emisolo emingi egiggyibwa ku bakyala abakola obulimu obutonotono. Tunyigiriziddwa nnyo ne layisinsi ze batuteekako ku bubizinensi obutono zisukka. Tupulidde nga nfa ne ŋŋamba nedda kansituka engeri gye ndi mukyala ate ng'ebisaanyizo nnina. Ne ŋŋamba kaŋŋende ntuuse eddoboozi nwanirire omuntu kuba fiirudi ngibaddemu ngimanyi okulirizibwa kwonna nkumanya abantu kwe bayitamu n'obugubi bwe bakoleramu. N'abalala abeesowoddeyo batubuulidde kwe bagenda okusimba essira naddala ensonga z'abavubi singa ekibiina kyabwe kibassaamu obwesige. Udo n'okulaba nti tugezaako okufuna oba entambula oba transport means esobola okujja ku kizinga kino okutuuka ku kizinga ekirala. Nzikiriza singa muba mumpadde bannakalangala omukisa okubakulira ngenda kukola ekyo Nakimuli kye yabakolera kubanga Nakimuli yalina ebirooto bingi yanneebuuzangako nga nange mwebuuzanga. Bannakalangala we muba munzikiririzaamu ne mugamba ngende mbakiikirire ngenda kulwana nga nsinziira ku ebyo bye nkoze okulaba nti Kalangala evaayo, Kalangala efuna enguudo, Kalangala etumbuka mu byobulambuzi. Entambula mu Kalangala kye kizibu ekisinga nno obukulu eyo kubanga Kalangala yonna ebyobulimi, ebyenjigiriza, ebyobujjanjabi, ebyobulambuzi ekizibu ekiyinza okubiziyiza kiri eki ntambula ate nga mazima tetufiiriddwako kimala. Kalangala yaffe eyo tulina health center 4 naye kyannaku nnyo nti health center 4 emu ate ekola referrals ku health center 4 endala tetulina kye bayita hospital. Twetaaga hospital omuli ba specialists ab'enjawulo, omuli ba gynecologists, omuli ba dentists abakola ku nsonga ez'enjawulo ne tulaba nga ebyobulamu mu Kalangala nabyo byeyongera otutumuka. Bonna bano bagamba batuufu okukwatira ekibiina kino omumuli mu lutabaalo lwe bagendamu olw'okununula disitulikiti y'e Kalangala. Bajjaniriza bulungi era ne bakkiriza nti yenze kennyini asaanidde oba oliawo okukwatira National Unity Platform flag mu kalulu ak'envunula bibya e Kalangala ak'okuddamu okulonda omubaka omukyala. Okusinziira ku ebyo bye mmanyi n'ebyo bye nkoze nekkiririzaamu nti nze muntu omutuufu asaanidde okuweebwa kkaadi ya NUP. Kyokka bagamba singa ekibiina kinaalonda omuntu omulala baakudde emabega w'oyo gwe kinaaba kitaddemu obwesige. Nze Nakanwa Jerwin bwe naaba nga tufunye kkaadi ya NUP nja kudda emabega w'oyo anaaba agifunye kuba nja kuba nkakasiza ddala nti ekibiina kyange kimaze okutwekenneenya bulungi ne kikakasa nti oyo ye mutuufu. Nja kudda emabega w'oyo ate tunoonyezewamu obuwanguzi bwaffe nga NUP. Nti obuwanguzi tubuzze waka kubanga Kalangala oba ebizinga bya NUP. So yenna gwe banaaba bawadde kaadi ndi mweteefuteefu okutambula naye tulabe nti no obuwanguzi tubuuza kubanga Nakimuli kyatusuubiramu. So naye abantu abalabudde mu Kampala mulimu abakujjukujju abagezigezi ayinza okukulimbalimbaawo nagamba mpa sente zino zingenda kulaba abakulu ngenda kulaba gundi bakwikali ebyo tebiriiyo wano. We tuviiriddeyo ng'abantu 10 be bakazzaayo empapula ng'enteekateeka eno ekomekkerezeddwa olunaku olwaleero ng'omutendera oguddako gwa kusunsula balondemu omutuufu. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.